ekintu kya Eddie Mutwe kindaga kigenda kubeerawo mu 2025 2026 ne 2026 Uganda si weekoma. Yes. Newankubadde waliwo abagamba nti tulina okulwana ennyo 2026 tumuwangule tuwe mukadde waffe awummule mu kitiibwa. Ekyo yinza kikola naye bw'obanga oyagala okuvuganyizibwa toteekawo mbeera etulugunya bantu. Teekawo olangirire bumu nti tewakyali kunvuganya. Bw'oteekawo embeera nti tewakyali kuvuganya ffe tujja kukkiriza ky'oyagala. Naye buli bw'oteekawo nti tugenda mu kalulu embeera gy'oba otaddewo yakuvuganya na kwogerako bibi. Tewali gwe mugenda kutiisa bwe mba musazeewo nga tugenda mu kalulu mwetereeze twetereeze. Awatali mmwe kwetereeza tolowooza n'omulundi n'ogumu nti waliwo agenda okukkiriza anyigirizibwe naddala mu kaseera ke tulimu. Kubanga akalulu kange nja ne bwe tubadde nga tukuumye obuntu bulamu mutulumbye mwasindika emmotoka emityana ne muzisiiga obusa. Mwe abataagala kuba identifyinga lwaki muteekawo embeera bwetyo? Mujje amagye mu kalulu muleke poliisi ekontrolinga abantu ate mu byonna emmotoka ensiiga obusa ne bwe ziba nga ziriko bapoliisi muzijje mu system tubeere clean. Nkubuuzizza nti gwe atayagala hooliganism oli clear oli clean. Nze bali banzitidde Kakindu abamajja abantu nga 16 bagira ku pick up ne bakubba emmotoka yange amasasi yonna neggwawo nga bonna bakubuuza ekintu kimu Kalwanga aliwa nenkitegera butegeezi nti gwe banoonya tebakola ki tebamumanyi naye nga ali mu kuduumira ekyo Nyanzi gwe nvuganya naye owe NRM ne tulipotinga case ne bazebakako emityana kanalabye kano ka propagandist kabwe kagamba Kalwanga yatuula n'abe NRM ne bakiriziganya nga fayiro muzikwese fayiro zibuze. Omanyi abantu abali mu kubonaabona olw'amataka gaabwe era tuyinza kugumiikiriza ekyo mpaka ddi amataka gabbibwa emiribo giweebwa abo baabwe buli kimu kizimbya pipa enatera okukola ki okwabika. Naye kyenjagala batunuulire kiri kimu kyokka nti buli kikolebwa kyongera kugumya mitima bannansi batya tewali kipya. Ne bwe munagamba nti mugenda kuvaayo ate muli bameka ne bwe giba 300 oba 400 mugenda controllinga million 4 nga ne figures zennyini entuufu ez'abantu abali mu ggwanga temuziina. Nze ngamba we tulaga wazibu temwandibadde mmwe ne mutandika okumentioninga statements wezityo. Ekituufu kyandibadde kimu mwerongoose twerongoose. Ekitali ekyo tugenda mu vita ate mu law. Eri abantu abagabo batusooke tupozinga akalu we have a dialogues. No. Tukagendemu. Okay. Tukagendemu. Kubanga ne bono oyagala okuteesa oteesa ne Museveni gw'omuweeki. Ye bwakugamba nti ye abaffe eddembe ly'obuntu baliteesaako. Tuteese nga amataka gaggwawo. Tuteese nga sente z'omuweeyo omusolo zibbibwa. Tuteese kuki? So tewali kye mulina kuteesa. Kugenda mu kalulu kuwummuza mukadde waffe kubanga ekiyunula ennyana kiva mu kibeere. Ono ekimutubonyaabonyesa amanyi taata we amuwa kyayagala, amanyi taata we amuwa protection emala. Tuteese kuki nga abantu ekaseese battibwa ne watabaawo n'omu aweebwa mirembe kujja kwewozaako. Tuteese kuki nga bano beerweru omala okutta omuntu enkya nga bakkuza. Tuteese kuki ekyo kyoli mu kulaba kigenda kubaawo mu bitundu byonna. Kyaliwo mu Buganda kibaddewo e Kaseese kati tuyinza kiwulira ate ewalala. Bannaffe abali mu Northern Uganda omanye embeera gye baayitamu.
weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 580 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya. Alright, abali ku Uganda ey'enkya, good morning, good afternoon, good evening. Wonna woolabira programu eno nkitegeera muli bangi nnyo abali emitala w'amayanja mu diaspora, abali e Bungereza, abali mu America, abali e Canada, abali e German, abali e Stockholm, Sweden, abali emitala w'amayanja yonna mu continents gye muli China. Mwebale kubeera nga mugoberera omukutu guno. Nate nkomyewo ne the silent ocean. Yes, musajja w'abantu, musajja wa struggle, Honorable David Lukyamzi Kalwanga, ye mubaka omulonde owa Busujju County, era nga yatukakasa butereevu nnyo nti 2026 era akomawo okubeera eddoboozi ly'abantu, the voice of reason, ate era agenda okubeera nga representative owa Busujju County munnakibiina ki National Unity Platform. Era nkomyewo nate twogere ku nsonga eziruma eggwanga. Tujja kutunuulira ku nsonga z'aba political prisoners. Kaluwe tugenda okayingirira bangi nnyo abakyali mu makomera nga bayingira nayo nga n'akalu ka 2021 tekannakubwa. Bangi nnyo abaakwatibwa e Kalangala mu wakati mu campaigns. Newe twogerera olwaleero akulira security detail oba ebyokwerinda ne bodyguard wa president w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, Eddie Ssebuufu oba Eddie Mutwe, ali mu nkomyo wetwogerera n'abalala nga Baakireo Kivumbi, Kanata Muhammad n'abalala bangi, John Bosco tetumanyi oba naye akyali nayo.
n'ebirala bingi tujja bikwanaganya ku UPDF Amendment Act era ku draft gye ndasomyeko esukka miko H18 eraga nti gavumenti yeefubiridde okubeera nga eddamu okubeera nga kaliga bannansi aba bulijjo okuyita mu General Court Martial yadde nga kooti ensukkulumu mu January w'omwaka guno yakirangirira lunye nti kimenya mateeka ba civilians okugenda mu kooti eyo ne bawozesebwa era negenda bwetyo mu maaso n'ejungulula byonna ebyali bikolebwa mu General Court Martial. Naye kitwagala tumanyi wakati mu kaluje tulaga ebigambo ebyogerwa High Command mutabani w'omukulembeze w'eggwanga n'ekitaawe bye boogera bye baayogedde mu High Command ne Defense Council bitegeeza kye byoga nti they are not going to tolerate hooliganism mu byobufuzi ebyokutiisatiisa ebyokuwakanya gavumenti ebintu bwebityo political dissent eringa ennaku zino ekakasiddwa ku mulembe guno nti emenya mateeka. Kale tetujja kubuusa maaso nnyo bya akalulu akajja tulabe bwe kanaabeera wakati w'amayengo agagenda gakyuka buli lukya. Honorable twenza nnyo tuwa omukisa nate ne tukukyalirako mu makaago kansubira obulamu bulungi ssebo. Mukama Katonda afaayo wakati mu mayengo g'ebyobufuzi. Yes. Mukama tutaddeko ekisaaki. Amiina. Nange mbeebaza okunnondoolanga. Mbuga nti akadde kantu katukadde tukaweeko katukayiseewo tukawe kalwanga asobola okukafuna. Mbeeko byensharinga n'ensi. Essebo. N'ensi eyo ngero tutegeera olumu abantu bw'osirikamu bakulowoozesa oba obalowoozesa okuba nti gwe tofuddeeyo. Yes. Oba olumu ne bakupasivinga negatively naye ng'ate oyinza okuba nga okusirika ye strength yo. Yes. Oba ge maanyi go. So mbeebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Ona butandike ku nsonga ya Eddie Sebuufu, Eddie Mutwe his fate wetwogerera olwaleero kikakasibwa nti yatulugunyizibwa era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga n'avaayo ne yeewaana nga bwe yali amulina nti yali mu basement ye. Tutandikirawo ku nsonga ya Eddie Mutwe ssebo ogyogerako ki? Ensonga ya Eddie Mutwe esookera ddala si Eddie Mutwe yekka. In fact Eddie Mutwe inza okuba face y'abantu 10,000 abali mu makomera ababonaabona naye nga babonaabona olw'okukkiriza kwabwe. Mu nsi muno era nakiwulidde nga Katikkiro akyogera nti tetuyinza kubeera mu kibiina kimu. Bwe guli. Nsobola okuba nga mpagira gwe mpagira kubanga nze naawe tunakkiriziganya Eddie Mutwe okuprovidinga oba okuwa security president waffe. Si musango. Naye oyagala otuprovinga nti olina control mu buli kimu. Yes, tukimanyi gwe oli Jaden nti taata yafuuka president kati gwokola kyokola ki kyoyagala. Tuyinza okkiriza eddala linga neebuuza lwaki abaana b'abakulembeze bwe wabeerawo enkyukakyuka bakosebwa nnyo ebyo bye bakola nga bakitaabwe bali mu bukulembeze. Weewuunye nno oyinza n'okulaba nga ensi tenyiigidde Museveni n'enyiigira nnyo mutabani we. Njala kutegeeza ng'oggyeko bye tulaba. Genda mu bukomera obuli ku district prisons olaba abantu abaliyo nga bakwatibbwa kubanga RDC akwata, minisita w'omu kitundu ekyo yalondebwa akwata, DPC aselectinga gwakutte gwawulidde ntamusanyusiza kuba nayo institution yafuuka ya erimu Musevenism. Ne wabaawo regional police commander naye akwata. Abo bonna tebali mu face ya kamera, tewali abalaba naye nga gye bali mu makomera babonaabona. Bw'ova eyo ne bwe tukkirira ku byalo waliwo ab'NRM nga bakuba abantu emiggo bababonyaabonya. Nze ewange eyo ebusujju nawanjiri waliwo akaana
nga kakwata omusajja mukulu kamukuba mukubanga ko ka NRM nolaba nga kugombolola waliwo abatulugunya abantu kubanga ye wa NRM waliwo amawulire agafuluma ow'egombolola ne bamuteeka mu sikafu y'okutta omuntu naye akikola kubanga wa NRM emisango mingi egifa kubanga abagirimu BNRM kakati bwe tuvaayo eyo ne twambuka waggulu nkugambye nti mu kitundu bwe mubeeramu baminisita babiri buli omu akola kyayagala RDC akola kyayagala naye bino byonna byandibadde bikuŋŋaana bitwalibwa mu kooti esobola okuwa obwenkanya naye ne kooti erimu mu 7 newesanga nga omuntu munnansi tayina mukisa gwonna gwetakuruzaako bakozi babikyamu kubanga bo bakkiririza mu NRM. Nze ekintu kya Edi Mutwe kindaga kigenda kubeerawo mu 2025 2026 ne 2026 Uganda si weekoma. Yes. Newankubadde waliwo abagamba nti tulina okulwana ennyo 2026 tumuwangule tuwe mukadde waffe awummule mu kitiibwa. Ekyo yinza kikola naye bw'obanga oyagala okuvuganyizibwa toteekawo mbeera etulugunya bantu. Teekawo olangirire bumu nti tewakyali kunvuganya. Bw'oteekawo embeera nti tewakyali kuvuganya ffe tujja kukkiriza ky'oyagala. Naye buli bw'oteekawo nti tugenda mu kalulu embeera gy'oba otaddewo yakuvuganya na kwogerako bibi. Ebibi byonna nze embeera ye mu kyalo nolaba omuntu ng'akwogeddeko ekintu. In fact omuntu yandibadde akwogerako ekintu ekibi yandibadde akuwadde opportunity okwerongoosa bw'oba kyayagala akalulu. Naye omuntu agamba nti bw'onjogerako ekibi nja kutta. Muganda wange tewali nsonga ekubya muntu masasi. President Novayo n'ogamba nti okufa kw'oyo nabadde nakutegedde. Kati eyo nsi ki? Extrajudicial killings, yes. Eyo nsi ki? N'ogamba nti kati tetwagala mbeera yonna ya bugugu ya kugugumula bantu na kuteekawo mbeera etali ya bulijjo mu kalulu akajja. Ebyo osobola bikola Rwanda. Naye wano e Uganda tosobola kubanga wano olulimi lw'oyogera ab'omu North si lwe boogera. Mukama Katonda yatuwa ekintu nnimi ne message mwe tuziyisa. Ky'oyogera oyinza okwogera ng'olowooza nti oyogedde nnyo naye byosobola bikola Rwanda gye balina olulimi lumu, gye balina eggwanga limu, oba gye balina amawanga nga 2 oba erimu nga liri inferior. Yes. Naye wano nga buli omu amanyi ali strong, buli omu amanyi alina obusobozi. Kuba bw'ona ogamba nti nno ova mu West Nile baali bafunyeko ku president nabo bakyagala. Bw'ogamba nti ova mu Lango oli ajja kugamba nti naffe tukola ki? Tukyetaaga. Bw'ogamba nti ova mu Buganda obusobozi bwe buli. So tojja kufubutuka olw'okuba olina obusobozi n'emmundu n'olangirya gwe ky'oyagala. Ngamba olumu eba nsobi. Era Edi Mutwe okukwatibwa kwe nze njagala kugumya bugumya bannayuganda nti mugume nnyo musabire nnyo abali mu makomera. Naye mu byonna kibawe ekyokuyiga wawe tulaga. Ekyokubiri kitutemere omusingi tisinga ebeera egenda kubanga yembeera gye tugenda okuyitamu tukole ki. In fact gulabanga ekyomuzannyo naye Uganda weeraga eri mu kuboilinga. Era ekiseera kigenda kutuuka ffe waffe eyo twafumbako kuwalagi. Tanka ogirabanga eboilinze nga bwemala neetulika buli ali wajja kufa. Era tobeera ngaawo n'ogamba nti olwokuba nze ndi NRM, olwokuba nti nze ndi mu system, olwokuba nti nze nyina access n'ogamba nti oli safe. No, toli safe. No one is safe. Kubanga tanka bweneeyabika buli aliwo nalumanya ne saalumanya ffena tujja kuggwawo. Ono bwe tujjukira
ndoza mukalu wennyini mu campaigns nga tukyakola campaigns aba security bakwata Honorable Bakyagwani Ssentamu ne bamuleka nga ali isolated security detail yonna ne bagimujjako olowooza kigendererwa ki olwaleero bwe tuli nga tubuze emibbanga ttono nnyo okulaba nga Eddie Mutwe n'aba abeetooloola President Kyagulanyi abasinga babayingiza ekigendererwa kiri kimu kyokka kwagala kunafuya mitima gy'abantu ninjala kubuuza ekibuuzo nti bwe baba bakwata kyajja bannansi ku vision yaabwe ansiri nti no abantu basigala bali focused era kyengenda okubasaba musigale nga muli focused bano abantu abali mu kukola bino ebintu bali mu taamu egenda bali mu budde bwabwe obusembayo teri kibi ku nsi nga kubeera mu budde bwo obusembayo toli sure nti owangula ate toli sure singa bakuwangula kyekiddako so balina okulaga embeera okutiisatiisa okuteekawo ebikolwa bannansi bakkakkane naye njala kutegeeza obwo obulumi abantu mwe bayita embeera mwe babayisizza bongera batraininga na baboostinga na kugumya mitima gyabwe okubatunuza gye balaga in fact bwe mbasi kyogedde bubi bongera kampeyini yaffe kubeera effective. Ebigambo by'omutabani w'omukulembeze w'eggwanga byakwesa ku mukutu ogwa X ebyokuvenaga nti mwenga mwaboogera bali against the government abatasiima mirimu taata we gy'akoze aba foot soldiers be NUP nti essaawa yonna kaakubajjuutuka bw'amaliriza Eddie Mutwe mwe addako mmwe kyannaku nti okulowooza nti president oba kitaawo bw'aba akulembedde ensi alina kufiira ku bantu kyannaku nnyo bw'oba gwe wokitwala kirungi atukulembedde naye n'okuwummula kyabuntu in fact buli bwali mu kugamba ogiwadde omuliro buli agamba mukadde we nti ogiwadde omuliro yagenda okuleetera famire ye n'ababeetoolodde ekizibu nze sinza kugamba n'omulundi n'ogumu nti ndi musanyufu okulaba omuntu nti afuza abantu emyaka 4 ayagala kweyongera myaka 45 nga nebweru ensi mulaba bubi singa mulaba ku maloboozi agava ebweru singa muwuliriza abantu beboogera ku Uganda in fact boogera okutulaba ng'abantu abasiru naye nga njala kugamba kyetuyitamu ne kyetugenda nakyo mu maaso ate nakyo kizibu eri abantu sekinoomu ye akiraba nti taata we akoze ne akoledde bantu oba akoledde family statement zajjafulumye obadde toziwulira nti nze nkolera family yange n'abazzukulu bange gwalowooza nti ndi servant ndi mupakasiwo sikiri ezo statement azigamba balalu oba azigamba abantu bategeera nze ngamba waliwo ekikyamu ate muganda waffe yandibadde alaba wala n'ateeteeka mu ntalo za kitaawe olunaku olumu President Museveni yagamba oba mwami Museveni yagamba nti nazaala Avenger agenda okunnwanirira kakati tewali kipya gwe ne bw'ono obikola ffe twakimanya dda nti gwe baateeka ku nsi yagenda okulwanirira ono mu budde bwe webale nnyo so tolina kipya kyogenda kukola era bw'ogamba nti ogenda kunona nze weerandoke after all kyekyakuzaaza simanyi oba ntegeerekese tolina kyogenda kukola nga kipya ate bannansi balaba ate bannansi obulumi bwe mubataddeko beeyongera kumanya bantu be bali nabo wa gye babalaza n'ekigendererwa kyamwe kimanyiddwa ekinnuma be bantu abakozesebwa okugeza nga bagenos nolaba nga batudde bonna basirise oli ali mubagamba naye nga kyabagamba bakirabira ddala nti kikyamu olunaku lumu lujja kukya mufuuke boomala tetwagala kuboogerako naye bye baali bakola n'embeera mwe baayisanga abantu bwe batuuka ku mbeera bweti oyinza okucelebrating nga tewandiyagadde kubanga teyasanyukira muntu kukola ki kufa teyasanyukira ku muntu kubanga abonaabona naye tumulabyeko nga tanana kufa ng'agamba nti mbonaabona nandiyambiddwa lwaki ekiseera ekyo kituuka omuntu n'agamba nti era kale
ng'omuntu afudde nze ngamba twandyekubyeko mu mitima gyaffe ngamba mwe bajjeno ne mutakozesebwa nsobi ku lw'eggwanga lyaffe Uganda ne mutamanya nti Uganda ne muteeteeka mu mbeera egamba nti Uganda ekoma ku mmwe. Honorable kino kigenda komadi kubanzijukira yabayita n'aba clowns abaka ba parliament mwavayo ne mumusamoninga ajja nnyonnyole ku bino byayogera na byonna n'abayita clowns. Ani ayinza okukoma ku muntu ono ku Moses Ken Rugaba kyenyinza n'ebikolwa bye kuba mwe namwe bayisaamu amaaso n'abalaga kyenyinza okugamba kiri kimu omuntu ng'onoomutegeera obulungi muwa obuyinza. Simanyi oba ntegeerekese. Omuntu ng'onoomutegeera obulungi muwa obuyinza. Ekyokubiri muwe ku ssente. Ne bw'olaba omuntu ng'akyasobola okutuula mu bantu nakkakkana waali naye nga ne muwoga amulina aba wa nsonga. Muganda waffe oba mutabani wa Muzeeyi Museveni ffe twagala kutegeeza ekintu kimu twali tulabye abanene emirembe engalo. Era tobeerangaawo n'ogamba nti okuyita ababaka parliament crowns then nti kinene nnyo. First of all buli omu amulaba buli oyogera statement eraga level kwotegeerera ebintu kubanga bw'ovaayo n'otavuma muntu bw'ovaayo n'oyogera ekirungi ku muntu ani agenda okutyoboola gwolowooza twakalaba kankubuuza twakalaba CDF bameka bawera ku bonna ani abadde atreatinga nga bw'ono bwa treatinga tewali jeno webale nnyo Katumba Wamala no one has webale nnyo wali olabiko omuntu atreatinga message wezityo era ekyo kifaananyi kikyolaga eri institution ekisooka gy'okulembera ekyokubiri eri eggwanga lyo n'ekisembayo byonna future ya institution gy'okulembera ne future y'eggwanga mwoli. Olumu ebintu ebimu tetwagala bitiskas nga nabbi Malyako budde kubanga oli bamugamba nti twamuzaala oba namuzaala agenda kunakola ki kunyimirirawo abeere nga nnwanira entalo zaatalwanye. Nalabyeko kakilipu akatambula omanyi tutunuulira ebintu waliwo okulaba ekintu nga bwe kiri nenze nyumirwa nnyo ekiri emabega w'amawulire y'okkuba eggulire lino yali ategeeza ki. Kakilipu katambula nga kalaga nti omwana bw'akola ensobi toginyenyeza kitaawe. Ekyo kyayogera akyogera emyaka nga 38 emabega. Nenjala kugamba bye yayogera mu myaka 38 tubiraba olwaleero naye toyinza kuŋŋamba kubanga ekiyinula ennyana era kino kyenjala okutegeeza Mwami Museveni ekiyinula ennyana kiva mu kibeera ate gw'oli mulunzi. Ennyana bw'olaba eganya okulya kubanga emanyi amata weegali. Ono bw'olaba ng'akola by'akola gw'obimutaddemu bw'ovaayo n'ogamba nti tokola kino ajja kiwuliriza naye abaana b'abantu babonaabona abaana b'abantu bakubibwa emiggo. Buli muntu akola ebikikyamu ku ggwanga lino yeekwega mabega wa Tiimu Muhoozi n'osanga oli ng'asimbye ekimotoka ataddeko emabega Tiimu Muhoozi oli ataddeko ero bagiyita batya kino kana akabiina kaabwe ya PLU naye nga bw'ateekako PLU owa traffic tamuyimiriza bw'ayingira mu ofiisi yonna abalimu bafukamira kubanga ataddeko ki PLU. Naye singa Museveni avaayo n'agamba nti ekyo sikyagala temukikola biddamu okulabika ekiyinula ennyana kiva mu kibeere. Statement gye wagamba nti tetunenya muzadde olw'ebikolwa by'omwana ekyo okikola kwekwasa bwekwasa eringanga blanket kwebikkako bwebisi naye ngaekituufu naawe okikola ki okimanyi nti ebikolo byonna ebikolebwa ekibi mukulembera abantu naye nga temubamanyi ate muli mukulembera ensi nga ku ground temumanyi kigenda mu maaso ate ne bainfoma bamwe babawa information babawa report enfu olina kukolako report nga akimanyi nti nkyamu naye ng'egenda kukostinga kubanga dikitekesa edimutwe mu kkomera kubanga okuuma Mwami Kyagulanyi kiki oleka abaana be baboneebone okimanyi nti tulina abaana bamaze emyaka 5 nga balina famire kekaali akabiri itya waka naye nga mu kubayoola wabayoola n'obatwala nga togambye nti kino kye kibayoozesezza ne bwe baba baleeta mu kkomera mu kooti engeri gy'olambikamu ensonga
emisango egibateekebwako gweyagala kulaba nga bulumya abantu naye ozadde ne boozadde bazadde ne be bazadde bazaala oyinza okuteekawo ekibi ekisikire eri famire yonna nga buli muntu akulifaalinga ku ekyo ekyaliwo. Nali njogerako n'omuntu omu ne mugamba nti tulabye emirembe ne bagamba nti omulembe gwa Kijambiya omulembe gwa Kawenkene gwolooza guno bali gutuuma linnya ki? Lwaki oteekawo embeera okujjukira mu bubi ne batakujjukira mu bulungi? Abantu bamenyesa emigongo tunulya Zaake tunulya Nambooze n'abalala bangi. Nze singa sikwagala mawulire kutwala nsonga bulala abasajja baatukubira e Kayunga mu by election kata batutte n'ebino byonna bikolebwa nga Lwanga agamba nti bwe baakwata Kyagulanyi abalenzi bange baamukubamu abulungi nga lwaki statement ng'eyo nga lwaki president omanyi nti omuntu ono baliwo abamukkiririzaamu waliwo baakulembera n'ogamba nti naye abalenzi baamukubamu bulungi nga lwaki bamukuba? Mwe right muzijjawo ezikuba abantu okutuusa ku ekyo. Mwe abatali bakatonda lwaki mwagala tufuula ababi gye muli? N'olyoka okwata omwana w'omuntu n'ogamba nti Edi Mutwe muyina wano wansi mu basement bali muyigiriza Lunyankole. Buli muntu alina kubanga ayogera Lunyankole. Of all languages lwaki wagamba nti bali muyigiriza Lunyankole? Before nga tananywa breakfast asooka kuba saluti eri ekifaananyi kyani kya mukadde wange. Gwe mukadde woono omwana noba nga owuliza statements ezo zonna n'otavaayo ku reactinga n'otafaayo kuvaayo kunnyonnyola nsi buzibu ki obutuufu obuliwo n'otafaayo lwaki ekintu kino kikolebwa ddala oba okyali mukulembeze. Okusirika kwa President Museveni kwoleka nti bino abinyumirwa. Yes. Okay. Okusirika kwe kulina kyekulaga era bannansi kase ekirungi mubiraba. In fact statement president gye yayogera mwami Kyagulanyi yagamba nti bw'oba okyawagira NRM oliko ekikyamu kubanga bano abawagira NRM bagiwagira lwa access because for them they have access to resources. Ekyokubiri basobola okukola kye baagala kyonna because they are supporting NRM. Kati obuteeteeka mu katemba oyo 226 ajja ali namwe muzuukuke bwe tuba tubagamba ebigambo bino mubiwulirize tetubina mu mitima mubi naye olw'obulungi bw'eggwanga lyaffe. Gomanyi kitegeeza okusiba omwana w'omuntu emyaka 5 nga talina kye yakola naye nga bw'osobodde okuta obuta with conditions mugende mukole kino mukole kino mukole kino era abavuddeyo nga tebabikoze. Abavaayo ne batabikola bali babayigga twakugamba kola ki? Esookera ddala bano ba propagandist obawulira nti gwe nooyogera ebyo naye kyakutuma okimanyi. Yakulemye kola kyakugambibwa kiki ekyamugambibwa? Lwaki tomuvaayo ensi ne mukinyonnyola nti ono twamuta on condition ABCD era kyo kigenda okukola ki? Okukolebwa. Nze ngamba waliwo ekizibu. Ate ekizibu tetujja kusirika busirisi. Tulina ensi gitegeeza bamanye obulumi bwe tulina bamanye ensi yaffe kiki tugyagaliza. Abaka parliament waliwo eyaŋŋamye nti oba abali ku ludda oluvuganya oba its time oba okukolawo ekyenjawulo oba okuzira entuulo oba okukola kutya until abantu bano bonna ba political prisoners nga bavudde mu makomera. What strategies do you think opposition zimuzokola mu parliament? Mweno system waliwo ebintu ebimu byojja okukola nga tebijja kubeera applicable. Esookera ddala bw'ozira entuula nga speaker agamba today is a free sitting. Ekifaananyi ebwere ekiragibwa nti ne ku ludda oluvuganya gavumenti wali abakoze eki abatuddeyo. So kiyinza obutatukolera. Ekyokubiri oyinza ogamba tusire entuula za parliament naye bw'ozizira kigaana speaker olaba ayisa kyayisiza nga kimanyi kyamu nga ne opposition mweri ne muwakana ne baleeta emiggo. Gavumenti erina kuwummuzibwa. Ebikolwa ebikyamu
bwe tuba twakusetinga pace eri eggwanga lyaffe eri abazzukulu abalituddirawo eri abaana baffe tulina kusetinga lumu ne tugamba nti buli aliwo nga mukyamu kuba bino tubyogera nga njagala bikoone gwali Essese gwali Arua gwali Kabong gwali Nakapiripiti gwali wansi Kisoro gwali Fort Portal gwali wansi Bundi Bujo gwali waggulu mu West Nile Koboko ng'otegedde njogera bwenti kubanga ze border zache za Uganda njogera bwenti nga njagala otegeere golonze aliwo kulwa abantu olwa kulwa muntu simanyi oba ntegeerekese mukyuse okaba kwaffe tekuyinza kukoma nga tuli mu mbeera bweti. High Command olwatudde yagambye nti they are not going to tolerate hooliganism wano wetujja. Aboogera ebyobufuzi ebyokwerumba simanyi okwatanga mu M7 okola kutya. They are not going to tolerate that. This comes amidst amayengo g'ebyobufuzi n'okweteekerateekera akalulu. Bigambo bino bitegeeza ki Honorable? Buli bw'ogamba hooliganism oba otaddewo embeera nti gwe sayidi yo eri clean. Naye sayidi yo bw'eba nga teri clean nga mugenze mu kalulu kakweragako ne bw'onotta 10,000 lw'abantu kubanga ojja kutta omu aveemu abalala 8. So bakadde baffe nga bagenda oba nga tuyingira mu kalulu akajja era nga temwagala kutoletinga hooliganism. Namwe mutereeze saidi yammwe kuba namwe tubamanyi abamu kumwe mwambadde uniform naye nga munda mulimu busaati bwa yero. Kati bw'oba toyagala President Museveni muddamu bubi atereeze byakola ne mutabani wa atereeze byakola tugende mu kalulu akatuufu kubanga akalulu akatuufu ye ataye mwagala kulwanyisa mbeera enkyamu eyaba hooliganism. Naye njagala kubuuza ekintu kimu, mmwe mulaba poliisi yammwe amagye gammwe gakola kituufu lwaki amagye gaba gayingira mu kalulu ne gataleka poliisi ku handlinga case ya election? Buli bw'ogamba nti otaddewo embeera endala naffe oba otusindika mu mbeera ndala. Ate njagala bakakasa era njagala bagamba tewali gwe mugenda kutiisatiisa bwe mba musazeewo nga tugenda mu kalulu mwetereeze twetereeze. Awatali mmwe kwetereeza tolowooza n'omulundi n'ogumu nti waliwo agenda okukkiriza anyigirizibwe naddala mu kaseera ke tulimu kubanga akalulu kange ne bwe tubadde nga tukuumye obuntu bulamu mutulumbye mwasindika emmotoka emityana ne muzisiiga obusa. Mwe abatagala kuba identifyinga lwaki muteekawo embeera bwetyo? Mujje amagye mu kalulu muleke poliisi ekontrolinga abantu ate mu byonna emmotoka ensiiga obusa ne bwe ziba nga ziriko bapoliisi muzijje mu system tubeere clean. Nkubuuzizza nti gwe atayagala hooliganism oli clear oli clean? Nze bali banzitidde Kakindu abamajja abantu nga 16 bagira ku pick up ne bakubba emmotoka yange amasasi yonna neggwawo nga bonna bakubuuza ekintu kimu Kalwanga aliwa nenkitegera butegeezi nti gwe banoonya tebakola ki tebamumanyi naye nga ali mu kuduumira ekyo Nyanzi gwe nvuganya naye owe NRM ne tulipotinga case ne bazebakako emityana kanabye kano ka propagandist kabwe kagamba Kalwanga yatuula n'abe NRM ne bakiriziganya nga fayiro muzikwese fayiro zibuze. Omanyi abantu abali mu kubona abona olw'amataka gaabwe era tuyinza kugumiikiriza ekyo mpaka ddi amataka gabbibwa emirimu giweebwa abo baabwe buli kimu kizimbya pipa enatera okukola ki okwabika. Naye kyenjagala batunuulire kiri kimu kyokka nti buli kikolebwa kyongera gumya mitima bannansi batya tewali kipya. Ne bwe munagamba nti mugenda kuvaayo ate muli bameka ne bwe giba 3 oba 4 mugenda controlling $4 million nga ne figures zennyini entuufu
ez'abantu abali mu ggwanga temuziina. Nze ngamba wetulaga wazibu temwandibadde mmwe ne mutandika okumentioninga statements wezityo. Ekituufu kyandibadde kimu, mwerongoose twerongoose, ekitali ekyo tugenda mu vita ate mu law, kubanga tetuyinza kukkiriza abantu baffe. Abantu bali mutuwonyabonya mu byalo, abakulembeze ffe tusafaringa, amataka g'abantu bagabba, ogenda okulondola agabba ng'alimu aw'amagye. Waliwo omukyala ali Kasoozaawo mu constituency yange eyeeyita kanso w'amagye, byonna mbiyina ne recordings nziyina. Naye nga lwaki tutuuka ku ekyo? Ab'amagye lwaki tebasigala gye bali? Sigala mu barracks awali obwetaavu obw'okukuuma eggwanga, genda okola omulimu gwo. Ababbi abasinga otawaanya abantu ku ttaka emitiiyana b'amagye. Ogenda okwetoolola bw'ati nga mu mugongo waliyo ki? Waliyo ow'amagye. Ogenda okwetoolola, bwe weetoolola bw'oti ogenda okulaba nga waliwo ow'amagye aliyo. Naye nga lwaki kyandibadde bwe kityo? Lwaki kyandibadde bwe kityo? Ekyeragisa kiri kimu, mwetereeze twetereeze. Eggwanga lyaffe leero n'enkya. Ekitali ekyo katugende mu vita. Eri abantu abagabo batusooke tupozinga akalu, we have a dialogues. No. Tukagendemu. Tukagendemu. Kubanga ne bono oyagala okuteesa, oteesa ne Museveni gw'omuwa eki. Ye bwakugamba nti ye abaffe eddembe ly'obuntu baliteesaako. Tuteese nga amataka gaggwawo. Tuteese nga sente z'omuweeyo omusolo zibbibwa. Tuteese ku ki? Tuteese ku ki? So tewali kye mulina kuteesa. Kugenda mu kalulu kuwummuza mukadde waffe, kubanga ekiyunula ennyana kiva mu ki? Mu kibeere. Ono ekimutubonyaabonyesa amanyi taata we amuwa kyayagala, amanyi taata we amuwa protection emala. Tuteese ku ki ng'abantu ekaseese battibwa ne watabaawo n'omu aweebwa mirembe kujja kwewozaako? Tuteese ku ki nga bano beerweru omala okutta omuntu enkya nga bakkuza? Tuteese ku ki? Ekyo kyoli mu kulaba kigenda kubaawo mu bitundu byonna. Kyaliwo mu Buganda, kibaddewo e Kaseese, kati tuyinza kiwulira ate ewalala. Bannaffe abali mu Northern Uganda omanye embeera gye baayitamu. Naate omanye embeera mwe bayita, amataka gaabwe bagatwala, abalaalo bonna batutte ettaka ly'engulu. Tuteese ku ki? Tewali nsonga gye mulabe batwala mu ddaya. Tuteese ku ki ng'ennyanja wagiteekamu magye? Tuteese ku ki nga Golodi Kasanda wamuteekamu bamagye bafamire? Tuteese ku ki? Nga n'akatala obutala aka Owino bwe bamala okwookya enkya waliwo omuntu omulala ali affiliated to the system akatutte. Tuteese ku ki? Okugyawo nga nze ndaba ebintu obubi. Tuteese ku ki? Tugende mu kalulu tukalonde, wuliriza, tukanoonye, tukalonde, tukakuume. Mulundi guno akalulu bwe kabbibwa, kuba nange siri siri musiru kwebuzaabuza nti sibiraba mbitegeera. I've covered elections ne kooti ez'ekyo ekinoganya kati nti yes, mirundi mingi wazi wabeerawo obubbi bw'obululu mu ggwanga Uganda. This time around bannayuganda bakole ki in case an election is rigged? Esookera ddala tugenda mu protest vote, and you know what it means. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bannayuganda kyetugenda obbasaba, gwe zuukuka ogende olonde. Kubanga obuzibu bwe tubadde nabwe all along kwe kusanga abantu nga bagambye tugende tulonde, n'osanga only 45% nga yekoze eki? Yeronze. Nga almost 55% teronze, ate nga nabo balina demanding issues ezaabwe. Kakati bwe banaabatiisatiisa, bino byebagala okukola bino byakutiisatiisa bantu, bw'otabatwala mu system yakola ki? Yakulonda. Kuleetamu kiri ekibeera tyoba musooke muteese. Ekirina kye tugenda kuteesaako. Ekyo kimu. Ekyokubiri, mu butabaako kye tuteesaako, tugenda ku encouraging abantu bagende bakole ki? Balonde. Ebidiridde gano matatu. Bwe mba ngazannya sikulaga gye nzizaako. Oba ntegeerekese. Wabula gy'oteekako. Njala kugamba ekintu kimu era ntera okukigamba abantu abampuliriza nti Nalukoola yagamba nti oyinza obutafa nnyanja n'ofa akataba. Akataba nikakumalawo. Jangu olonde. Ye issue esinga obukulu.
wejjeemu omutima omutiitiizi. Enkuba ne bweba etonye ssaawa 10 n'embeera ku polling station tubenga abagenda, kubanga bannaffe bano baamala emyaka 5 mu nsiko naye gwe atasobola na kumala bweru ssaawa 2 ogenda kubonaabona mpaka ddi nga n'abaana bazadde ku nsiko ebali. Jangu obeere ebweru, zuuka ove mu buliri, genda olonde, tusetinge peesi. Akalulu bwe kaggwa ebijjirya Katonda ajja tusaasira. Byonna ebiriwo bikwoleka Electoral Commission yatutegeeza mabegako nti registers zigenda oba statistics byegenda okugoberera ndowooza. I remember they said eby'omwaka oguwedde bijja okugoberera. The readiness of the Electoral Commission. Matthias Mpugo w'ekitibwa yava naga nti ogenda mu kalulu kano nga tetulina electoral reforms n'ebirala tumala budde. It's the same thing with Honorable Norbert Mao n'abalala bangi abalaba nti waliwo system overhaul gye twetaaga mu kakiiko k'ebyokulonda nako kateeka kuninga okunnyonnyola ebintu ebimu engeri gye bikolebwamu. Ebyo osobola bikola nga system gy'obikoleramu ntuufu. Ebyo byonna by'oyogera Mwami Mpuuga ayinza okuba nga yalina ebintu bulala naye ekituufu kiri kimu, ebyo byonna osobola obikola nga system gy'obikoleramu ntuufu, naye system erimu okwenywereza mu buyinza nga tetumanyi na ddi lwe bagenda kuwummula ne bw'onookuteekawo amateeka amalungi. Bajja galwanyisa, bajja gakuba baguse kye baagala. Wawulyako ku kiboozi ky'obukulembeze obw'emyaka 5 nga tekisoose tegiweddeeko. Yes, the master plan, the 50 years master plan. Wakiwulyako ekiboozi ekyo? Obukakafu obwo obulinawa nti bw'oteekawo olwaleero amateeka amalungi enkya bajja kuwa entebe nga master plan yaabwe tennaggwa. Naye nga baani b'okolokota emyaka 50 ng'ensi yonna ogimalawo eggwawo. Genda mu Kalamojja minerals eziriyo zitwalibwa. Bwe baazudde Bugolodi e Busia buli kataka akaliwo konna kagulibwa. Naye bw'obuuza bani abakaguze be bali insider. Kakati muganda wange nze nzikiriza 100 ku 100 nti amateeka geetaaga okukwatamu okutereezebwa, naye tetuyinza gatereeza mu system nfu. System erina kusooka kukyuka. System erina kukyuka ne tugamba nedda bye tuyiseemu bye tutomedde tubirabye. Ekiseera kituuse tukole kino. Esookera ddala tufune independent electoral commission nga omuntu ajja n'akola interview n'aweebwa ekifo. So si kubeera appointed. Yes. Kuba bw'abeera appointed abeera ne master emabega we gw'alina okutuukiriza ebigendererwa bye. Tukolenga bannakenya bakola okulonda IEBC chairman. Oba ntegeerekese. Ekyokubiri tuteekewo embeera tuzze ekkomo ku bisanja ne ku myaka. Ate nno munnange nze emyaka teginnuma nnyo. 75 teginnuma nnyo as long as term limit weeri. Kubanga omuntu oyinza okuba nga gyali gye bali abantu nga awezezza emyaka 7 obanga kale ajja kuweza emyaka 7 nga president katugambe bamulonzeewo wa myaka 7. Myaka 7 giweze ng'akyali mu system naye nga abadde akola bulungi ng'akkiriza systems zikole, ng'akkiriza omuntu bwe baba bamuwadde obwa chairperson obwa committee nga committee ejja kukola nkugamba mu parliament. Niyo osanga committee ng'ekola byekola naye nga bagamba kasooke tugende wa president atubuulire ekyokukola this decision. Kitegeeza system tozikkiriza kukola. Akkirize parliament ekole, akkirize judiciary ekole ne bannaffe abali mu executive nabo bakole ki? Bakole. Buli omu ng'alina kyakola ekimukwatako. Nze term limit yenkulu okusinga egirimiti eno. Ekyo kimu. Ate ne bwaba kolokose bubi muba n'essuubi nti at least kasita after 10 years ajja vaako. Niyo omuntu gwotalina akwadde ekirooto nga gwogamba nti tulete amendments tuzitwaleyo era tebajja ziisa. Kubanga nze njala kubuuza obadde ku parliament yawo ebbanga lyonna waliwo ekintu kye baagala ku parliament okuyisa ne kigaana. Ne bwe mukirwanyisa mutya kiyita. Mudde bwe ne mulwala ne mutuula ku veranda n'ekiyita. Naye ate singa tewaali opposition
kubagamba nti waliwo kyetuzudde kino waliwo kyetuzudde kino waliwo kyetuzudde kino nga opposition teriiwo singa olaba ensi mwe tuli tolaba nkati ebizibu tubiringa mu 8 ku 10 yandibadde 130%. Chiche tugenda mona mu 2026 because I can't define it as an election. Chiche tugenda kununula nsi. Tugenda kununula nsi. Simanyi obantegerekse. Statement eyo erimu statements endala nyingi. Naye nkugambye kitugenda mu kyoboteka ku mutima gwo gwe bombuuza nti honorable tugenda mu ki? Tugenda kununula gwanga. Uganda erina abagisookamu erina abagenda okugiddamu nga tetuliiwo naye tetwagala bagenda okujja nga biwowongole oba nga kiwowongole. Tugenda kutaasa gwanga lyaffe mu kalulu akajja. Eri abakkiriza nti akalulu tekasobola kujjako Mwai Museveni kujja ku gavumenti yakapapula obupapula waliwo abaggwamu dda amaanyi nga baga nti akalulu ekyakyogeredde ebbanga naye abantu baaki si babuufu. Ekyakyogeredde ebbanga naye abantu baaki si babuufu. As of now abantu babuufu. In fact okkirira wansi mu byalo nga be bakuwa information nti ku nsonga gundi ne gundi ne gundi gw'olowooza otya balabe gwe oyimiriddewo awatuufu. Simanyi oba ntegeerekesa. Abantu kwegamba bali informed nnyo ebintu babigoberera nnyo. Kati kankugambe bwe tugenda mu kalulu ne kamala kabeeramu ebyo ebyekisiru yabadde bajjanga bakola. Abantu abalirwedde n'okutukuba emiggofu abakulembeze bali mu byalo. Kubanga bba tebakoowu. Nabenda byabaka ba parliament be bagoba ennaku zino nga babadde tebadda mu bantu. Weebale nnyo. Kati bw'obanga okiraba. Yes. Emabega walinga okiraba. Kati lwaki weekiri? Abantu babuufu. So twagala kugumya bannansi akalulu ke tugendamu tugenda kununula gwanga lyaffe. Kyekikyuse wakati wa 2021 n'okutuusa olwaleero kuba abantu amazima overwhelmingly balonda. That's the fact in 2021. Nakeera okusaka amawulire mu Lubaga division naye nga by ssaawa 11 abantu mayimba baagavuddemu dda. What has changed between those years or that year n'okutuusa olwaleero kyoga nti this time around ekibanyi kyakugwa n'amenvu? Esooka ddala abantu ba mind zaabwe ziri opened. Oba ntegeerekesa abantu obwongo bwabwe n'okulowooza kwabwe n'okulaba ebigenda mu maaso n'obukyayi bwe babalinako buli omu abutegedde. Ekyokubiri NUP etaddewo space ntono kabe kasinga teriiwo wakati w'obukulembeze baabwe n'abantu be bakulembera okuva lwe twava mu kalulu okutuuka olunaku lwaleero nti ekintu ekiri ku kitebe kya NUP okisanga ennawanjiri. Ekintu ekiri ku kitebe kya NUP okisanga ebuzibazzi. Tewali gap wakati w'abantu be bakulembera n'ekitebe ekiriwo ekitabaddeewo mabega. NRM ng'eri eno beekulembera bali eno. Oleeta message ogijja eno gibannyonnyole ng'olaba tebakitegeera na kitegeera. N'essaawa ya leero bategeera ebigenda mu maaso bamanyi. Era bakugamba gundi ono nga tetumutegeera. Banaye mutuwe line up entuufu. Tukwate tutya. Genda mu byalo olabe line up bazikubye dda. Tube tuva ku mukulembeze tulonda gundi ku MP tulonda gundi ku bwabakyala tulonda gundi ku district kansala tugenda kulonda bwati ku muluka tulonda nga line eri clear. Kati genda n'ebiyero olabe pate. Ono nzijukira mbaka kagabo bamufubutudde ate abayero bennyini be bamwefubutulira okwogera ku nze nyina abantu bemmanyi nga balondeddwa mukana akalulu kana akawedde. Yes. Akaba ak'ekibiina. Nyina abantu bemmanyi nga NUP. Nga NUP naye nga yaza n'agamba kifo kyonna kyoka tukiggyewo. Honorable Lindako nga ali mu structure ze. Yes. Era bw'oba omanyi bw'oba obadde omanyi nti akalulu kawedde kyetubala tukimanyi. Pesa ku pesa. Abadde balowooza pesa ku pesa.
Era we bakoledde amagezi bategedde nti akantu ekintu kigwawo badze mu nnyumba zaabwe abantu nga 8 ne beewa ebifo ne bagamba kati tusindike eno form naye ng'ekituufu bwe tugamba tugende mu kalulu gundi agenda tuwangula naye ng'ekituufu mukimanyi oyo si waffe kutegula kuva ku ero si 1 nkugambye tugenda kununula ggwanga tetuyinza kununula ggwanga nga waliwo ebbaafu etali nsaanukule oba nga waliwo ejjinja eritali libikkule. Ono bene strategic move ebatuusaawo. Nkugambye tugenda kununula ggwanga. Kuba buli badde boogera nti NRM ye infiltrating. Ekyo kive nako. Ekyo kive nako. Kyenkugamba nkimanyi. Kyekugamba nkimanyi. Gamba gwe tofaayo. Okay. Tofaayo. Ffe wano otunyenge gye tukikolamu. Nange gundi oyo mumweka kasa kona le butuleke ne Kalinda Luzzi ajja kuba WNUP. So ekyo bubo kirabye waliwo abantu bagamba tebalina structures bikibi baali bamanyira biri ebya DP baali bamanyira biri ebya FDC ti buli muntu ku kitundu bamumanyi oyo naatuuse yewa FDC nedda eno people power eno maanyi g'abantu egenda kutambula ekibiina wekiri NUP nenga driving vehicle oba moving vehicle etugusa gye twagala naye eno people power movement tusalako kuva ku ground wansi paka waggulu ate nga kyolaba ekikolebwa wano kyekiri mu Eastern kyekiri mu Northern kyekiri mu West Nile kyekiri ne mu Western tugenda kubalyanga katogo ndaba kyo kiwulikikanga it's like a movie to me kati wewe budde bino tebikyaga mu infiltrating zeddala okuvyada ku grassroots tuzuula nnyo obuzibu buli luddawa era kasi obuzibu twabuzuula nti ani aleeta ekizibu walo nti gundi kati mumuteekeko ono teri watajja kuvuunulwa era tewali lutalo lwe tugenda mbagambye tugenda kununula nsi yaffe kubanga bano ba Edi Mutwe bagenda kukomadde okukaaba olina bukakafu kinki nti agenda kuva mu kkomera nga n'emisango egibateekebwako ogiwulya minene kooti ogijjeko obuyinza paalamenti ogijjeko obuyinza ne baminisita tebamanyi kiddako tonaba kuwulira ku minisita agamba nti sigenda kwetisimbirawo mu NRM ngenda kujja independent tonamuwulirako bangi nnyo webali nnyo n'ogamba nti ekintu tekinywere nti opposition teriiwo wetutuukidde wano nga UPDF Act ennongoosereza olwaliro wetwogerera luno yazze dda mu paalamenti ki ekiddako onalebo eno togikwatako party 2 era mwetegereze buki bulungi kuba tugenda ku stage tujja tuwa ku stage egamba nti Kalwanga owagira oba towagira kati eri abalonzi tuli ku kamera live yes zeno mukisa gwe tulina tetugulabanga okubya n'obulati kusunsula buli aliwo ku lw'abantu asigalewo ku lwaliwo ku lw'omuntu senaremu ekyetedde mu budde obukyamu obutuufu ffe twagamba obutuufu gino emyezi obukaaga oba 8 egibulako n'oleeta ekyo gwomanyi kyoba otadde mu nsi ffe kati twagala kumanya oyagala basiba abantu oba tebabasiba era naawe sipiika agenda okukulembera ekintu kino olina okubeera very clear eri ba members bwe tugamba nti wano wetusibidde gwe n'ogaana jjukira nti omaye Abaganda balina engero lweyagaliza muka kitaawo luttaki lutta nnyoko oyinza okulaba ng'ekintu kino kiri kuba Edi Mutwe be bali mu kkomera bamacete naye nkya nga mwana we yali munda kuba tubirabyeko abantu abamu basibiddwa nga nebadde tebasuubira na kusibwa naye ne bukya nga babavuga babaza luzira n'olw'ensonga eyo tugenda mu kaseera kunze kendaba nga kalungi nnyo kagenda ku defininga ani yaani ogwawa oli representative oba oli delegate wekiikirira oba okiikirira abantu be bakwata ne batta nze mu kalulu akawedde twaziika abantu 6
abantu watu abana na omukaaga nga bafiira mu masasa agali wano mu November owulira twabaziika waffe era yali turning point y'ebyobufuzi mu Mityana kubanga bwe babaziise ewuwo ne baziika ewange ne baziika ewoli era nga nyongera ngamba nyonyola ngamba gamba nti gavumenti eno mbi nabo baba bakyerabirako bo bennyini nga be bakugamba uno tumulese tumuziike Museveni kyatukoze kale gwe towulira ng'omuntu akolimira Museveni clips oba tolaba mawulire ate agalimu agakolera agasoma n'ogasoma kale n'ogamba nti tolaba kigenda mu maaso abaana b'abantu battiddwa ng'omwana awaka yabadde akasuwa gweoyagala tugende mu nteeseganya ne President Museveni ng'abaana baggweredde mu biyumba by'Abawalabu nga bwe kyaliwo ddi mu myaka gino 15 singa nkubulya nnamba y'abantu abagenze ebweru w'eggwanga naye ng'ate bandibadde abantu beetaaga kusomesa statistics za Uganda Bureau of Statistics zenina ez'omwaka tuli mu 2025 2023 abaana abaagenda baali emitwalo gyali abawala bokka baali emitwalo 28 yes abawala bokka nga bamakinga 82% of the labor export kati kankubuulire tola nti abawala baali emitwalo 28 nenjala kugamba ekintu kimu n'abalenzi be basinga okwetaaga era ne figures ezo saagala ozigendereko simanyi oba ntegeerekesa saagala figures ozigendereko kubanga nakyo kikolebwa politically system eri manipulated teekayo kino baleke kutegeera buzibu bwetwetwe niyo kimanyi nti bagenderera mu budde bwabwe youthful oba ntegeerekese mu budde bwabwe obw'ekivubuka mwe bandibadde bakolera n'olaba ng'omuntu akoze eki agenda okudda kuno abamu bakomyewo nga babasazeemu ebyenda byabwe emitima bagijjeemu ebiwowolo babisaze abamu bafudde abamu babatiddeyo abamu bavudde ku kalina ne ba depression ne bafa abamu bagenze ku bwamalaaya n'ebino bwebiri kubanga system eri manipulated tulina sooka kujjawo system mu 7 rezimu nosanga kipaaka nga bakitadde awantu ba mu kitoogo ne bateekawo ebipande we support Museveni support Muhoozi eyo embeera erina okuvaawo ng'omuntu tateeka mmotoka wantu wakyamu ndi kubanga yayinako sse ndi kubanga yayina access kola ekintu ekituufu mu budde obutuufu n'abantu abatuufu so nze siina buzibu n'omulundi n'ogumu gavumenti eriyo ya ddembe okuleeta ekiteeka nga bwekireese naye eyongera tuwa mukisa nakulaga nsi kigenda kuddirira bintu bingi ebizze biyitawo bwe bityo kuba n'ebbago ly'emmwanyi tujjukira enkalu yali esuubirwa okuba ey'amaanyi nnyo okukiremesa the end of the day era the amendment passed the UCDA ndindeko nekijjawo ki nti abantu tebategeera abantu babi gye bali mbuziza bubooza abantu tebategeera abantu babi eri eggwanga lyaffe ye abaffe gwolooza abantu tebamanyi bantu batuufu eri eggwanga lyabwe so togamba nti nno kinajjawo ki kyongera kubakakasa nti ku 19 be mulina mu parliament enkaaga muli nayo oba 8 muli nakyo naye bano bali makkati awo tebannaba kutuuka gye balaga ne bali mu transit bava mu opposition badda gye balina okukola ki so such bills zongera okuexposing abantu nnyo ate eyo ye system gye tumanyi kubanga ye kimukolera ye abapya bazze bameka simanyi oba ntegeerekese nti tugenda mu kalulu naye abakomawo nga bapya bali bameka kyekimukolera tayagala bakadde ku retaininga bifo byabwe kati gwe kozesa obuto kozesa obutamanya bw'oba tolabadde tobifollowinga otomereremu era bw'otomereramu ku ground nga bagamba tumulinze tokiwulirangako tolirangako nga bagamba tumulinze gw'omanyi abantu abaagwa kutogikwatako bayitirivu nnyo webale nnyo olaba n'abaagamba obugambi tituzzeeyo ne twetonda ensi teyabasonyiwa ensi
mwetonze nti ye kale mujje kubanga mujja kuddamu mukole ensobi kuba mumanyi mujja kuddayo mwetonde so gwebeera mugumu etteeka lyaffe lijjidde mu budde obutuufu etteeka lino terigenda kaliga mwenna abali ku opposition abavuganya saako naffe bannamawulire kuba bwe tulaba contents ze nalabye mu draft eyo yongera okulaga nti luli bibadde litagetinga nnyo ndowooza bannabyabufuzi naye n'abantu abalala bonna abakozesa emikutu emigatta abantu bannamawulire baani amakomera gaakujjula eggwanga lino liriko for God and my country tetulina kusukka ku ekyo Katonda yamanyi byonna eri eggwanga lino bwe baba balabanga ekikulu kyakusiba bannamawulire olw'okuba baexpose nze ebikolwa byabwe bibi bwe baba balaba nti balina kusiba bannabyabufuzi olw'oku exposinga ebikolwa ebibi ng'olowooza nti bannansi tebabiraba bwe lulikya ogenda kulaba emisinde kuva ku chairman LC1 kutuukira ddala ku president ng'abadde yeeyisa obubi eri abantu misinde eggwanga lijja kkala ffe tetulina buzibu na muntu balete bye baagala njagala kubiriza baganda bange ababaka parliament okuba abeegendereza kitulabye nnyo mu instances mu biseera bino bannansi abaabalonda we basinga okwetaagira ababaka abasinga obungi n'ennamba yonna okwera kuba muli ababaka 10 abaludde oluvuganya n'osanga nga ne ku ludda gye mutuula n'ekikumi nga tekiweze ku babaka ab'ekikulu ab'ekityo honorable mu kaseera abantu bwe babwetaagira what's your message, what's your take on such MPs? Esokera ddala tugenda mu leadership y'ebibiina bano abakulembera ba whips bwa-identifyinga abantu abo abatukozesa ensobi lwaki bwe tutuuka ku kintu ekituufu bwe kiti tubulwa n'ennamba bwetu kubanga kati parliament ebaddemu n'ebintu nga 3 twaliwo issue ya Zaake twalina issue y'emmwanyi twalina issue ya censure motion you can easily tell baani abali mu layini eno n'abali mu layini eno tujja genda abantu abo tubasabe bawip nti toyina ababaka 15 ne buli kye tukola tulabamu abantu 6 abantu bano balance eno eri luddawa kubanga ekigenda okuddira kwe kusaba ate era leader of opposition agende publicly abagambe nti okusinza ku kye tulaba wano ono atukosa ono atugamba bwati naye tali kubanga facts ziba weeziri bw'oba tewasobola kuactinga ku ebyo byonna then there is no reason kubanze mbigobera nnyo ku issues by the gundi ezomenye 3 zaali critical nnyo nga you expect niwe manga nze nsobola obimanya gogamba bannansi tebalimanya batulonda expect abo opposition mwenna ku bench okimanyi nti abalonzi be batuweereza n'enkalala ng'egye twasayininze olina screenshotting owuwe waali nkulabye wano kantegeeza abantu nkulabye wano we bali kusayininga mu ddakiika 2 nga twakava ku parliament messages ziba zimaze okutambula n'olw'ensonga eyo tutya abantu boolaba nga badde tebalaze mugongo side entuufu kwe bagudde engeri gye badde bakolamu ebintu byabwe abatulonda be bamaster bamanyi bingi kino kikakasa transactional politics agenda maaso mu parliament yoga nti waliwo abagulwa obutabeera kiriya ku nsonga bwezityo omuwendo ababaka bewandisuubidde nti at least opposition bonna 10 boogeze eddoboozi limu nosanga muli nsanvu mu parliament awo mulimu abagulwa mu parliament awo sijja kugamba nti waliwo abagulwa nenyina kugamba ekintu kimu tulinawo ababaka biti bimeka 3 tulina ababaka ba parliament nga webali ebyaddala waliwo ababaka ba parliament nga webali naye nga tebalabika ne wabeerawo ababaka ba parliament nga amazima tebaliiwo naye nga balondebwa naye nga webali naye nga tebaliiwo kakati abantu abo okujjawo ng'ozzeeyo omu ku omu nombuuza nti gundi aliwa kubuuza ekibuuzo kimu mu bantu abo betwogeddeko golooza mwami Nsamba Patrick agwawa mbaka waali
era mu nsonga bwezityo mulaba nga kati gwe bwanga osobola bwe manga nkujiddeyo omu n'ombuulira ekituufu yakwansad na buli kimu kuba mugoberera bulungi webale nnyo abaawo webale nnyo kati bwe manga nkikuwadde ng'ekyokulabirako nompa ansa bwetyo ate amulonda amulinako n'obuyinza so beera mugumu nti buli kiriwo kyonna kiri ku saidi y'abantu emyaka Kyagulanyi takompitinga na Museveni mu myaka NUP nkugambye nti gap wakati w'abantu nayo yagiclosinga NRM wakati w'abantu nayo yagiwideninga bano bali ku byabwe ne bano bali ku byabwe gwe oba ngamba nti nimba towulirangako campaigner ng'akuba ng'akaaba ng'agamba lwaki nkulonda buli lunaku naye totulabawo ne tulekawo omwana waffe wano w'eggomba neiba waffe ne tulonda ggwe naye n'otuggalira ebweru wansuubiza kino sikiraba tokiwulirangako kati bwoba obiwulira bitutwala mu ki bitutwala mu kalulu akawedde nga just tuli mu kkubako ekisembera ddala honorable mulimu ababawaayo okubasiba mummwe kangereze ku abali mu opposition bannabyabufuzi particularly mulimu bannabyabufuzi bannammwe abaconnivinga with the government okubasibisa ekyo nkijja ku kya president Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagaye nti bwe yagendanga mu kkomera Alan Sewanyana ne Seginyama Amadi omugenzi bamutegeezanga nti Honorable Mathias Mpuuga to be particular yazenga nti yabasiba wenkwiza ekibuzo mulimu particular ababasibisa brother kyenyinza okugamba kiri kimu nti abaana ba Katonda nga bakuŋŋaanye n'abasitaani baalimu ngambye ntya abaana ba Katonda nga bakuŋŋaanye n'abasitaani baalimu so emitima gy'abantu giyinza kuba covered by percentage nti ayinza okuba nga ali nammwe by 50%, ayinza okuba nga ali nammwe by 90%, naye ate waliwo ayinza okuba nammwe 130%. Era siyinza kiwakanya kubanga message wagiwulidde nti abaali mu kkomera sebo mube bamenye wawuliddemu Kalwanga wanje nedda sebo mube bamenye era jakuddayo kubanze bemmanyi obulungi mube bamenye wawuliddemu Zaake mube bamenye wawuliddemu Nsamba nedda wawuliddemu Kabuye kitegeeza wakati nga abaana ba Katonda bakuŋŋaanye n'abasitaani baalimu era ekyo kikuzzaayo ku kyombuuzizza nti osuubira waliwo ababalyamu enkwe kiyinza okuba ekituufu naye n'okwetegereza kya nsonga oba ntegeerekese toyinza kiwakanya 100 ku 100 kubanga golowooza bwe baba tebaliimu lwaki twandigenzenga mu meeting ez'ensonga ne babagamba amasimu mugaggyeko oba mugatuwe kitegeeza n'atuyise n'akoze ki n'abayise alina kyeyeekengera era lwaki twandibaddenga mu meeting nga n'amasimu tugaggyeko ne tufuluma oba ne tugenda ebweru oluvannyuma lw'eddakiika 4 ate bannamawulire ne baba nga balina amawulire agabadde munda naye tekitegeeza nti kiri waffe wokka mwana wattu ne saidi yeeri kubanga kankubulye politics gwe tulimu wa Bwambega onkolako obwambega nange nekolako obwambega kati ate kyewunyisa kiri kimu kwe kubanga gwensindisa nkolera obwambega ewuwo yambuulidde abaleese information eyavudde ewange simanyi oba ntegeerekese ngambye ntya nti wandibanga omuntu gw'osindise okujja kangeze okubeganzi ng'ate yampadde n'amawulire agavudde ewuwo omuntu gwensindise mu nkambi yo nambuulira ani akuleetedde amawulire agava mu nkambi yange kitegeeza waliwo abantu bameka 3 waliwo enkambi ebegebwa
waliwo ebega waliwo n'ali makati ali makati bali babiri is twin one kuba bonna omulimu gwabwe gwe bakola gwakubega nejjukira nti ate information gyakuwa owulira waliwo ali mugiwuliriza nga wange era najja nambuulira nti gundi ye yaleese amawulire ago mu nkambi naye nga ate nabadde naye eno kitegeeza ng'osimba eno bambega nange ensimba eyo bambega so tewali kipya oyo ye politics ali real waliwo ekigenda mu maaso mu State House nekimala emyezi ena nga tekitegerekese olaba cabinet batennaba nakwabukana kuva mu State House nga amawulire bweru bwegali nga twabifunye webale nnyo so bainforma bali side zonna era ekyo tekibatiisanga tekikutiisa nti tolowooza nti waliwo abantu abababega bakola ogwabwe naffe abakola ogwaffe gye bali Segrinya tannafuba nga bakyalina mu kkomera emboozi ezo waziwulirako honorable emboozi ezoga nti leader of opposition by then ye yali ali emabega w'okusibibwa kwabwe ekituufu kiri nti ensonga eno ekyali mu kooti era sandyagadde kugyogerako naye naffe tulina bingi bye tumanyi era tolowooza nti okusirika tetumanyi tulina bingi bye tumanyi naye olw'okuba nti eri mu kooti osooka n'ogyenenya bw'eriva mu kooti ensi erimanya ekituufu ninga amazima gwatogamba bakeera bukeezi ne babambaza uniform za yero nti muyingire munda mugenze kuli mandi waliwo engeri gye byajjamu kyetusaba kiri kimu soke tuleke kooti ekole ogwayo naffe kase ekituufu tukimanyi obaka bw'obusemba eri bannayuganda honorable eri bannayuganda temutiisibwa mubeere bagumu ebiriwo byonna biriwo kutujja ku mulamwa naye ate era musabire nnyo baganda baffe abali mu makomera kubanga oyinza kuba nga olaba bali Kampala bokka ne buli kkomera ly'owulira mu ggwanga Uganda mulimu abalimu nga ebitundu 10 ku buli 10 oba 20 ku buli 10 nga baasibibwa bwemage buli kkomera ly'owulira waliwo abantu ate nga muze mubiraba ne bamuteekako ekintu n'amala emyaka 7 mu kkomera n'abamana bagamba tetukizudde siggwe yali avunaanyizibwa ku nsonga eyo naye omanyi kyoba okoze munno ng'omusibe emyaka 7 olaba omala ennaku 4 nga tokoze oba 3 nga tokoze era no feeling impact ne ate emyaka 7 novaayo n'ogamba nti tukizudde tabadde na buzibu mubeere bagumu mube begendereza bwe tukuwa information gitwale nga ya nsonga n'ekisinga byonna mukozese kamera zammwe mugule amasimu buli awali ekintu kyonna kyolaba nga tekitegeerekeka ennaku zino muli active nnyo nkyagala kiteekeyo ensi emanye ekigenda mu maaso ekitongo ekigenda mu maaso ebuluma ekigenda mu maaso engugulo ekigenda mu maaso ebbongole ensi etegeere njogera bwe nti njogera ku byalo ebiva mu constituency mwenva naye mutuyambe buli omu waali abeere embega wa munne naddala okusingira ddala beef ebeere wakati wa NRM ne NUP temwonona biseera na kibiina kirala temwonona kiseera ebiseera byamu temubyono nze nyina akantu keŋŋamba abantu emmwanyi emyufu yentuufu okunoga eya kyenvu tebamu biba kirerya akyogedde naye ate eya kiragala oba sirabanga ku ya bbulu njogera ku zemmanyi eya kiragala eba ekyali nto ebanto so mukole ekyo beef tutambule temwemenya nakwemenya kana akalulu kawedde dda kuorganizinga bw'organizinzi bw'olaba aleekaana muleke ffe tugende mpola mpola waliwo yatugamba nze nkolera hansi naye baba naffe tukolera hansi kale tetujja kusukkawo naye Honorable Akasembeda mukoze ekimala okulaba nga political prisoners bava mu makomera. Do you think that 11th Parliament ekoze ekimala okulwanyisa human rights violations n'ebintu nga bino cause it's against the constitutional ganti muntu asibwa emyaka egyo ne bwe tunakikola mu system enfu
tumala biseera bw'abanga amanipulatinze balooya ng'osobola n'okubeera ne looya nga yakukiikirira ate nkya n'akola birala bw'abanga sisitimu emanipulatinze abalamuzi ng'asala omusango nga amaze kwebuuza kwa abaavu mpulikise bulungi oba byenjogera tobiwulirangako mbigoberera bw'abanga ffe tulina kugumya bugumya bantu baffe nti ekyo kyalina okubaawo wakati mu liberation mu struggle yaffe ey'okuliberatinga eggwanga bannansi tukoze ekyetaagisa abakulembeze nze gwolaba nali nyimiriddeko mu kooti okweyimirira ba political prisoners naye omanyi omulamuzi oyo ye guti like ali mu court martial yambuza ekibuuzo nti omanyi abantu abo bonna amaka we basula kati nziramu ekyo abantu bali 18 oba 30 oba 40 nti ozze kubeeyimirira nti ye oli member wa parliament nti ye naye omanyi buli omu waasula eyo question oba ntegeerekese kakati ne mugamba nti siyinza okuba simanyi we basula buli omu naye ndi mukulembeze ate ndi mukulembeze atumiddwa ekibiina bwe mubatuwa tugenda kudda ku ground tuzuule buli omu waakola ki wabeera era bw'oba obeetaaze tujja bayita kuba bannakibiina kyaffe ate mu byonna naffe tuli bakulembeze baabwe bwe tunaabayita nga mubeetaaga bajje mubabuuze bwe mubabuuza baddeyo ewaka basinkane abaana baabwe balabe ku bamaama baabwe balaba banoonyeka muwogo eri abaana baabwe naye nga omusango gino bwe gigenda mu maaso n'abaana bano babeereko n'eddembe yaŋŋamba tuula wansi tolina kyomanyi so bw'obuuza nti mukoze ekimala secretary general wa NUP leader of opposition president himself buli omu ng'alwana okulaba nti tuyamba baganda baffe okuva mu makomera waliwo embeera etatukkiriza kuggusa kye twagala kubanga ebigendererwa by'omulabe waffe byakulaba ng'alumya abantu naye mu kulumya abantu waliwo baali mu kuwa lesson mu kubawa lesson waliwo baayongeramu obukyayi waliwo baali mu kulicharginga awo we tulaga koza akasembera ddala waliwo abantu bakomplaininga nti okusimba abantu kyetulaba ensangi zino for instance nti awali honorable David Chams Kalwanga niwavaayo ate ONUP omulala agenda omwesimbako ne tulaba Kira municipality Ssemuju Ibrahim Nganda niwabayo ONUP agenda omwesimbako ekyo kiri emirundi ebiri tekinafuyo opposition ekyo kiri emirundi ebiri ogambye ewa Kalwanga ne bateekawo ONUP tuli fena yes kyokka ate n'ogamba nti waliwo awali OFDC ab'NUP ne bateekawo omuntu musango ki we bateekawo omuntu nga w'NUP ekyo kisobola kubeera resolved internally ti okusinziira ku gundi ne byakola gwe jangu genda wano naye bwe kiba nga kiri waffe busujju n'oleeta ow'NUP akubye posta agitaddeko pulezidenti wange okujja n'okuba posta tekitegeeza kunjijjako kaadi you're promoting our party NUP vibrance yayo y'amaanyi NRM oginoonya bwoti owenjuwa bisubi so bw'okeera ku makya n'ogamba nti bw'oteeka vibrance ebusujju NUP musango nedda wabula kye musazeewo ne muwa omuntu kaadi atuwanguza nga NUP ndoza oba ntegerekese bulungi naye kuba singa bukedde ku makya nga NRM yesinga ebifaananyi oba posters mwandibadde mugamba mutya nti yesinga amaanyi oba nnafu nga yesinga ebifaananyi nga NUP toginaawo ogiraba ffe tugamba vibrance kebeerewo okusalawo kwa tiketi tulonda atukola ki atuwanguza tofaayo ku muntu yenna azze kwesimbako kasaba nga njiri gyabuulira mu gifaanaganya obuzibu bwe butuyina kwe kusanga kapere waabwe
oyagala kaadi ye NUP naye ng'okimanyidde ddala weweesimbye waliwo era singa ojjukira ku message emu Deputy President Buganda Region gye yafulumya yagamba nti first priority tugenda jiwaabo abagenze mu bifo ebikalu naye gwe amanyi nti woogenze wabadde waaliwo nga ne performance ye tebadde embi ogenda tuwa obuzibu kyandibadde kirungi n'osenvula goolo mu bwangu oba ntegeerekese yabyogera mu convention yes ekyokubiri bwe tuzuula awantu nga waliwo kibiina kirala tewali nsonga lwaki tetuteekawo ekibiina kyaffe abantu bwe balowoleza bwe badrawing line nti we tulaba omubaka nga abadde akyayina embavu n'amaanyi nga baddala kituufu akola ate ekyo nakyo kyanjawulo naye singa consolidatinga ne tugamba nti kakati kankuwa ekyokulabirako nti zaake alina already tumumanyi byakola naki Ibrahim Semujunganda Medad Lubega Segona nti ezo constituency tuzireke bwe badde blue katugenda awalala watali opposition tunyweza amaanyi kisoboka abalonzi bamwe kisoboka negwe kenyini gwasose nombuuza nti abantu muyina 10 mu 10 oba 19 mu parliament lwaki bwe kituuka ku nsonga bwe kimufuna 8 kati gwe omulaba wa bbulu omulaba wa bbulu omulaba wa kiragala omulaba wa red naye nga munda mulimu t-shirt etakola ki etategereka oyagala akulembedde region eyo asalire magezi ki ekyo ng'ate abadde akulaba otambula bwoti simanyi oba ntegeerekese nkufunye bulungi ansa ogiyina nti abantu tubalina okujjako nga tutuuse ku misunderstanding ne tugamba no ono mwangu wakubako nfuufu n'aterera mu layini n'ataddamu kukola nsobi kuba yakolera wano ensobi ne wano nga namwe muziina nga examples ezirikirya muziina naye singa ate awantu awamu tukizuula nti walangiridde openly tinze ngenze mu NRM n'okubisa ne posters ng'oliwo NRM n'otandika n'okutambula n'aba NRM kati ye Deputy President oba Secretary General oba leader of opposition oyagala akole ki abakulu tetujja kusukkawo omubaka tujja mweyongeza the silent ocean tujja kuba naye mbajjukiza program zino nzibaleetera okusengejja n'okulaba okola decision eri based on facts atera reason atera intellect okukumunta n'okusengejja mumanye abantu be mulina okubeera nga muweereza mu parliament mu bifo ebitali bimu era nzikiriza mu biraba kale atakumira mpeera batukumirayo Katonda kuuma amaaso moogi Uganda y'enkya